Finally, omuwarabu eyamujamu kidinize akwatidwa ate nga kabaka mwange ensonga ze zigenze ku poliisi. Bobi Wine abanuupu batabukidde Chameleon bibino tobisubwa kanyongero kujjukiza gowe na subscribing wano kuwanda boyugi okola omulimu gw'amaanyi gowe na tana subscribing tugamba subscribing obenga osokwegata kweno family yaffe kale katugende mawole gaffe agalero nga weli enkola yaffe mbadde sabaka video mukampele like tubenga tusobola okweyongera mawole gaffe agalero olunaku lw'ejjo yabaddewo TikTok awards wali ku Power King mnoza mumanyiwe wali kasubi bambe abantu bavudeyo ne batabukira kabaka mango ba manager kabaka manga bagamba bambe omwana mumuleka asome omwana we yagenze kusomera uyu ali mu P7 ati mwagala mujjeyo mutambuza mu mabala ndoza nga ola mu video abadde mu bala era nga nabwanku playingira ka video waka audio kawulire nga abantu bambe bamutabukira bagamba bambe dayo kusomera ka video kakano mukabulde era nkomewo n'amalala banya isimaina kumanya ne government yetuyambe sibewa kabaka mwanga anasoma efagera mu bbala yava mu bbala asuba mu bbala alya mu bbala empale nnyimbe kwe mufuwa ali mu bbala mwana muto myaka ana ali mu bbala atambula okugira simanyi mamazira tuyambe tutuukirire pasita Bugingo Museveni Bobi Wine nga tubitadde mabbali esala ya mama Fina obe edogole ya mama Fina alikola mafina nga we mujukiro nako bamwe yano ya meeting mama Fina yagamba muno agenda bamuwe mikisa agenda mulungira ki emindi ye mikisa era nga bambi esawa zino wetwogerera bamwe na yagambye muno abaana be bafuna ebirabo buli dakiika era ngenda bankupelengira kano ka video nkomewo n'ebirala. Musimi kiri kyensobodde obaleeterawo leero buli lwe najja nja baleeterangayo ekintu mukitegeeza Ibyo nga tubitadde mabbali ebyomuwala oba kadama amanyikiddwa enyali yesigenda lyogera lwa nsonga yaki ya YouTube amateeka gayo mugamanyi era ne video mbasiswa gikutera obulungi naye osolo girabaawo nti ngolaba scan no ayina bambi bamujjamu ensigo ye emu nga eno nsonga bambi ebadde yatabuse naku zino wali ku TikTok kyategerekezerwa ndino poliisi ya Uganda yakwataganye ne poliisi ye Saudi Arabia era bali mu nkola bali mu ntegeka ntino anytime nawo oyo muwarabu bakola ki bamukwate bino nga tubire mabbali ndowooza mumanyi the queen herself oba muyite tumuyite Miss Masaka tino bawe bambi ndowooza mukimanyi kino yabadde birthday just of recent era nga bawe yamugambe muno ngina mugulira ticket bawe yamugulira ticket era bagenze wali munsi ye Dubai era muwe watuse munsi ye Dubai ne bagamba Mozambique tusobola kuva wano mu Dubai ngoinawo bafani bangi nnyonyo basuka mitwalo 2 n'oluvayo nga tukoze ekinga tutukubye mu ekivule nga bambi mumumanya wabategesi be Dubai ku speed je bayina munaku lumu bamabadde bamaze kutegeka buli kimu era nga bambi ya performance ngenda bankupirengira ka audio video ke obyerabireko era ngomewo n'ebirala. Ensonga za ashakama y'omu ku ba noob fighters oba noob comrades tino bibana abantu abalwanira noob okulwanira Bobi Wine bebayita ba comrade tange nali sikimanyi kitegeeza naye basajja abanene bajja ne bantuza ne banyonyola kitegeeza bambi namana nange nenkola ki nenkitegeera yavudeyo bambi nalwanira linnya lya president we amanyikiddwa nga Chagulanyi kagamba bambi okuvayo nata posting Chameleon tekitegeeza muno tamwagaliza tekitegeeza ntino tamwagala ndoza mumanyi izi conference oba incidents zibadde zitukangawo nga Chameleon na meeting ane Bobi Wine namubonga honga munagati wali ki tewali okay oyawandise statement ngaliko bambu kituufu Bobi Wine ali selfish kati zana ndi kukubuuza nti ziti bad omuntu okubanga wabatakuyire mubiri nga wena tomuyirawo guys kamba komera ku ekintu kirala kiti Bobi Wine we bamudemera okwemba until now takasobola kujja kwemba ku stage. Bebe Cool ni Chameleon
batamu maani ki okubonanga Bobi aira ku stage bavayo bakola ku video ndikwenda munda go butambi nga bebe kulu avile yaliko banti nino okwemerera ni Bobi Wine aire ku stage mbaire ndi tibona na ba jubilating nga bujubilating nti Bobi bava kumutola ku stage so kati muli kwenda mu Bobi Wine ayiwo wo mubiri amanuke nga ajja buli kubusho bwa muntu kubusho ku concert bwa muntu ayenga we yaliwo nga yetaaga obuyambi timwaja kumuyamba webuze lwaki abembi abandi we bakola concert ne ba inviting Bobi Wine ajja ni family ye webuze lwaki eno tiyagire because these people are not supporting him lwaki olowooza nti alina okuba supportinga nga bo tibalina kumusupportinga guys mulekera okuba n'abantu abali selfish in your life. If you see that someone is not supporting you, don't support them. Don't support them. Nga mwanize ino ba mikwano nga muli kuba ino meza kati Bobi yabutaida kushoya imwe iti yatunze kati lwaki muli kumumerera ko obuli mumawa niyo Bobi Wine niyo Bobi Wine niyo wabanga ali selfish kati banenu ndikwogera kuba n'ababiri bano one yabayina ni kushoya atandika okwogera bubi kati mwena muchidi nti bebe kulu tayenda Bobi kati wabaire osubira abe ku shoyo la yogere birungi era yabaita sobola kwogera birungi. That's why Bobi Wine didn't go kubanga yategeire nti abantu bali kujja mutiba mwenda kati mufiringa hit kama niyo big up to principal bana Uganda tuende okuba selfish katimbu muliao muli kunenia Bobi Wine lwaki tiyagire ku show ya Gwanga mujje Bobi Wine yabairaloza nti watajja mu show ya Gwanga mujje abantu tibaide bannange Bobi Wine yalaza omutima omubi bannange Bobi Wine tiyayirire omwine mubiri bannange Bobi Wine niyo bunira at least yayembye show ya vile yonganungi buli kimu kyatambwira bulungi era mulikoba Bobi Wine wataidye ku Gwanga mujje omwana tiyakikubye yashikubye wulululu ba mikwano Bobi Wine bendi nti bamudemera okwemba bamulemesa okwemba yasaba bembi baine bemerere naye okubanga aira ku stage ayemba imwabembe abalika niyo niba blogger balika niyo mwastandinga ni Bobi Wine kati Bobi Wine watenda ku Gwanga mujje lwaki muliao muli niyo Bobi Wine niyo at least ye Chameleon yayembye bele kulwo yemba Bobi takayemba kati mwali muli kuendeide ku stage ye mwakole kuchinga takayemba Bobi Wine niyo